kasita olubuto lukula nga lutuuse okuzaalibwa. Placenta previa kizibu ekituuka ku bakyala ab'embuto newankubadde nga bangi tebakimanya. Kino oluusi kiviirako abaana abazaalibwa okufa oba omukyala okufiira mu ssanya. Olw'okuba kiri mu lulimi Lungereza, omusawo Dr. Badru Matovu okuva ku ddwaliro ly'e Kibuli atubulidde kino kye kitegeeza. Kye tuyita placenta previa kwe kubeera nti ensawo y'omwana oba omwana w'emabega oba olusuku bayita omwana ow'okubiri akulira wansi mu nnabaana. Mu mbeera entuufu omukugu agamba nti omwana yaba alina okubeera wansi w'ensawo eno. Era bwe tuba tuzaalisa tusooka kuzaalisa mwana ne tulyoka tuzaalisa ensawo. Kati mu placenta previa kitwale nti biba biri reverse nga bikyuse. Kati omwana azze waggulu ate ye ensawo neebeera ng'ekola ki ng'edda wansi. Okusinziira ku Dr. Matovu, ekizibu kino tekirina kintu kyankalakkalira kikireeta newankubadde nga waliwo ebintu ebinokulwayo ebirowoozebwa nti bisobola okuleetera embeera eno okutuukawo. Ekisooka okubeera nti eno wansi waliyo ebintu ebiriyo ng'ebizimba biki kimanya okuleetera ensawo eyo okulirayo kubanga ebyo ebizimba bigobayo omwana n'ayambuka eri waggulu ate wandibadde placenta nebanga yeekola ki ejjeeyo wansi. Okuzaala kw'okulongosebwa bwe kusukka wamu n'abakyala abazaala abaana abasusse obungi kiyinza okuviirako omukyala okufuna ekizibu kino. Era placenta teyagala kwekwata nnyo mu lukindo kati ekkirira eno wansi w'olukindo nebeera nga yeekwatira ddala wansi. N'abakyala abamu abazaddeko abaana abangi n'abaana zaabwe zifunamu enkovu. Placenta nga bwe teyagala kwekwata wantu wali nkovu neba nti ekkirira wansi awali safe. Ekizibu kino kirimu emitendera okuva ku gusooka okutuuka ku gwokuna. Grade esooka nti ensawo y'omwana ebeera ng'ekulidde wansi naye nga tetuuka ku mumwa gwa nnabaana. Grade ey'okubiri ensawo eba yakulira wansi naye ng'etuuka ku mumwa gwa nnabaana gutuukako butuusi tegubikka. Kati grade ey'okusatu egubikkako kitundu yakulira wansi n'omumwa egutuukako n'egubikkako n'ekitundu partial coverage. Grade 4 ebikka omumwa gwonna. Kati buli mutendera guliko obulabe bwagwo. Kati ey'okusatu n'ey'okuna ze zisinga obulabe ku lw'okuba zo ziggalawo omumwa gwa nnabaana. Kati omukyala nga bw'ogenda olubuto lukula nabaana eyo yeereegamu omumwa oli ne gubanga ogukola ki oguggulawo. Era buli omumwa ogwo gubanga oguggulawo omukyala avaamu omusaayi n'abuliidinga. Tukitegedde nti mu mbeera eno omusawo aliko ebintu byatalina kukola eri mukyala alina ekizibu kino. Era omukyala alina grade eyo 3 ne 4 tebalina mukuba mukono kubanga omusawo bw'ateekayo omukono ng'ate kiplacenta kiri awo kiringa sponge ayinza okukiteekamu engalo n'akyasa n'oba nti obuliirimu omusaayi muyitirivu. Era ffe tugamba omusawo bwekamutanda n'akuba omukono n'akizuula nti gy'olina omukono taguggyaayo paka nga mutuuse mu theatre okubeera nti olongo. Omusawo agamba nti ekizibu kino kisobola okutuukawo ku bbanga lyonna omukazi ly'abeera olubuto wadde nga bwe luba luto kiba tekyeraliikiriza nnyo. Bw'obanga olubuto wakalufu n'olubuto lw'emyezi 2-3 ne bagamba nti ensawo yakulidde wansi tekitweraliikiriza ekyo kubanga ensawo yeemanyi okuvaawo kye tuyita migration. Era tubuulidde n'obubonero kw'oyinza okulabira embeera eno. Okubuliidinga ng'oli lubuto buliidingi eba tekoma. Buli ssaawa ogenda muddayo omusaayi gujja omusaayi bwe gusitoopinga bwe gweyongera omukyala alina ekizibu kino takkirizibwa kusindika mwana. Singa omukyala obeera ne grade 3 ne 4 ne bakusindisa omwana ofa kubanga kiba kitegeeza placenta eno erina okwabika omwana ayitewo. Oluvannyuma lw'okulongoosebwa abakyala ekika kino batera okuvaamu omusaayi omungi. Era tetusobola kukwatako kulongoosa nga tetubuukirize musaayi nga unit meka unit 2. Singa ozuulwa ng'olina ekizibu kino omusawo agamba nti waliwo by'olina okwegendereza sinakindi okubyewalira ddala oleme okugatta ku buzibu ate bw'olina. Abakyala abo tetwagala beegatte nnyo kubanga okwegatta kuleetera omumwa gwa nnabaana okuba ng'ogweggula ate nga waliwo ensawo y'omwana so kibaviirako okuvaamu omusaayi okubuliidinga. Naye twagala beegendereze n'obubenje kuba omusawo wa placenta previa singa agwa ku booda katugeze n'agwa ekigo ku booda ensawo eyo esobola okwabika kuba singa oli amusamba oba amukubye. Okusinziira ku kunoonyereza kwa Ministry ey'ebyobulamu ku bakyala b'embuto 100 omu ku 2 bokka be batawaanyizibwa ekizibu kino. Jennifer Kabale agafeeyo ku Spark TV.